Kakati bantu bange ekisookera ddala ndi mulwadde siri mulamu bulungi ndi mulwadde naye ate munaye nina okubaweereza kuba mu bakama bange. Kakati ku nsi ya Katonda eno osabanga nnyo Mukama Katonda n'akutaasa emizigo nga gino. Mukama musabe nnyo akutaasa emizigo nga gino, era ku mmwe obanga wali osizeewo ku mizigo nga gino mpa obujulizi mu comment section. Muganda wange emizigo bwe giti mibi. Ekisooka tekiggwako ntalo, tegiggwako nnyombo, tegiggwako malogo. Kwegamba buli kaze akabi okasanga ku mizigo bwe giti. Ate kasita obanga oli mufumbo gujabagira. Kati abakyala bano boolaba okuli bonna abali mu mulyango banneyiba abo ababiri bali mu kwerangira, bali mu kwetiisatiisa nga buli omu wagenda okuwa munno obutwa. Ono agamba ogenda kumpa obutwa, ono agamba gw'ojja okumpa obutwa. Ono agamba eyo kabira yammwe be balogo, ono agamba kabira yammwe be batemu. Kugamba bali mu kweweereza ebigambo eby'okwetiisatiisa. Naye ng'obuzibu buba ku ki? Ngoye, waya ya ngoye ye batabula. Waya gye baanikako engoye ye kanaaluzaala. Okitegeera? Waya gye baanikako engoye ye kanaaluzaala. Omu yagenze n'ayoza engoye nga nnyingi n'awanika ku waya. Kati ono atuuka okujja naye okwagala okwoza nga waya ziweddewo. Kati ng'ate nga womanyi nti egyo emizigo gibako abakazi abayiikiriza nti omuntu asobola okusanga waya yo ng'eriko engoye ate n'ayagala aziggyeko azisindika azizingezinga azizze wansi ateekeko ezize n'okutobya ezizo. Kati obuzibu bwe buva. Ezo ennyumba ezitaliiko kasenge kaawula bwe ziti. Ezo ennyumba egyo emizigo naye nga single room teziriko kasenge kaawula, muganda wange Katonda akutaase oleme kuzisulako naddala ng'oli mufumbo. Ate bw'oba mufumbo muganda wange oyinza okwevuma ensi eno. Oyinza okwevuma ensi eno ki ekyakweta ku mizigo bwe giti. So bw'oba wali osizeewo ku mizigo nga gino tubuulire, beera omujulizi. Kiki ky'ojjukira ku egyo emizigo ky'otayinza kwerabira ku mizigo bwe gityo, era nsonga lwaki tosobola kuddamu kusula na kupangisa ku mizigo ng'egyo. Kankutuuseko vidiyo eno ogirabireko, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Katonda wange twagala vibe babiwulira. Amaskai dakuno Kakati bakyala nammwe basajja bannange, bw'obanga oli eyo ng'oteekateeka okufumba okuwasa oba okuleeta omuwala ewaka, muganda wange fuba nnyo Mukama akuyamba ne muleetanga ku buzigozigo bwe butyo. Tewali kintu kisinga kuba kibi nga buzigo ng'obwo. Ekirungi ekisooka kale ekirungi kyabwo nti buba bwa layisi, nti buba bujja mu nsawo y'omuntu. Naye muganda wange gye bukoma okuba obwa layisi, gye bukoma okusomboola agazibu n'agazibu. Okitegeera? Gye bukoma okusomboola agazibu n'agazibu. Ne bw'oba musajja nga tosiiba waka, ebizibu bikusangayo ate ko tebakubira essimu nti mukazi we yalwanye. Bakubira essimu nti mukazi we yalwanye ne bamukuba esseppiki ku mutwe, oba ye mukazi we yakubye omuntu. Okitegeera? Nina lumu nze nali ntambula n'ensanga abakazi nga bali mu kuyomba ku mizigo era bwe gityo. Ekyenjawulo ekyali ku mizigo giri tewali kyanjawulo, just nti giri gyali mizimbe bulungi naye nga giriko akabalaza, naye ng'ono afumba wano, ono abiraba, ono asobola okuggulawo oluggi ne luyiwa emmere y'ono, ono akagamba neiba oba ofumbira amabega ga luggi lwa neiba. Kati kitegeeza neiba bw'abanga ayingira obanga aggulawo
asobola okuyiwa emmere yo. Kati kyokola okubeera safe, emmere yo boolina kugifumbira mu mulyango mu makkati oba mu nnyumba yo, naye ate jjukira buno bubeera businga oluumu. Tosobola kufumbira mmere mu nju ebuna omukka, okitegeera. So olumu mba ntambula ne nsanga oluyombo lw'abakazi ababiri nga bali mu kuyomba naye ng'ate omu mukulu, omulala ali muwala muto, omulala nga mukulu. Ono mukazi mukulu, ono muwala muto, nga bali mu kwerangira ololo biki kino kiri ekakazi gweweraga naye biki nga bumanyi entalotalo z'abakazi. Munnange omukazi ono omukulu yalimuko okweraguza, ngenda okuwulira batandika okumulangira okunaabiranga eddagala mu kinaabiro, era nga banneyiba abamu tebakyakozesa kinaabiro ekyo lwa nsonga ono omukazi omukulu yali agenda mu kinaabiro natandika okunaabirangamu eddagala, ne basangamu agadagala ng'ono aganaabiddemu oba nga yeeyambulula. Kwegamba byebyo ebizibu ebiri kwejja emizigo bwe gityo. Mukiralinga ttooyi, mukiralinga ekinaabiro, naye n'ekinaabiro omuntu akolerayo olina asala ebintu ebyoya n'obisanga ng'abisudde wali mu kinaabiro, naye nga naawe olina ogenda okunaabiramu. Obukyafu buka bukubira kwejja emizigo, tombuulira. Amalogo ate bannanga amalogo go gayitirira. Omukyalo ono omukulu gwe mbadde manyumize yali ayomba, yali mukazi nga mweraguze, nga ne gye baamugobayo lwa kweraguza na kuyomba. Kwe kujja okusenga wano. Kati agenda okusenga wano, obuze obwamugobye eri ate nabwo n'abuleeta wano, okitegeera. Kubanga bano abakazi abakulukulu bayiikiriza buno obuwala obutoototo oba balowooza nti buba bubeeragirako oba kiki, okitegeera. Omukazi ne ngenda owulira batandika okumulangira addira akatandaalo n'akafulumya ebweru n'atandika okukanaaza amata, n'akanaaza amata nga bwe yeetooloola. Bannange ebintu bibeera ku mizigo bwe gityo, era nze kambabuulire tewali kintu kibi nga kupangisa ku mizigo bwe gityo. Era bw'obanga oteekateeka kuwasa na kufumbirwa, muganda wange sooka onoonyemuko kasente alisika ofune ewantu zino z'ennyumba endala zino zi double room biki, ezo tezitera nnyo bbaako entalo zibeera buli wamu, ne waliwo wali eri nga buli kaseera tewabula luyombo. Kati njagala otunuulire obulamu bano abakyala bwe babeeramu, basiiba waka bonna bakazi bafumbo, babba baabwe bagenze kkola. Naye abakazi beerinako obuzibu, abasajja basobola okuba nga bo tebeerinaako buzibu, okitegeera. Abakazi beerinako obuzibu naye abasajja bo basobola nga tebeerinaako buzibu. Naye ekisinga okuba ekibi nti abakazi bano baagala n'oteekamu ebintu by'obutwa, okitegeera. Ono ali mu kulangira munne nga bwenja okukuwa obutwa, n'ono alangira munne nze sisobola kukuwa butwa, eggwanga lyammwe lyerirogo. Kati ebyo ebizibu ebibeera kwejja emizigo, singa oluumu katono tekalina yadde naawe tolina woyinza kufumbira, olina kufumbira ku lubalaza. Kale Mukama Katonda yandibadde atuwa ku ssente ne tusobola okuba nti tubaako embeera emu gye tubuuka, bw'obanga tonnagiyingira n'ogibuuka bubuusi. Naye ate kiba kirungi nnyo n'oyitako kkomweyo ate embeera embi, kuba ate gwe tomanya buzibu nga buno. Omanyi bw'obeera mu nsi eno nga buli kimu kiweweevu gy'oli, buli muntu omuyita muntu, naye bw'obeerako mu situation nga bweti, oba ne options, oba ne limit, oba ne solution, okitegeera. Kati omukazi ono bw'akeera ku makya n'agenda n'afuna ennyumba endala nga seeno, amanya abantu balina okwetaaga okusembeza naye batalina kusembeza, kuba eno embeera embi agibaddemu, agiwuliddemu, okitegeera. So kiba kirungi nnyo buli mbeera n'osooka n'ogiyitamu, naye nga emizigo gino bwe giti Mukama agibataase. Kati njagala gwe wenna ndaba ombuulire mu comment section, wali osuzeewo ku mizigo nga gino, era experience yo yali etya ku mizigo nga gino?
kiki kyojjukira ku mizigo nga gino kyogamba bannange nze kino ekintu sisobola kukyerabira ate era sisobola kuddamu kupangisa ku mizigo ng'ogwo. Tuwe endowooza yo mu comment section yawo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli bannange nabagambye siri mulamu bulungi nnyo ndi mulwadde ninamuko bisenyiga binnuma ate ono senyiga boy simulabangako annumiza n'omutwe kale kwegamba ndi mulwadde era Katonda ankaaniriza mwenna abandaba Katonda ankaaniriza yaman mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba.